mbamuliza ddala malidadi sana. Tukomyewo n'ekitundu kino ekyokubiri ekyenteekateeka ya Nantamegwa nga tugamba nti wuliriza naziyiga ate ategeera mu nsonga nga bwe zigezaako okubeera nga zitambula gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddu. Omukulu olaba kapira ka West Ham kakunyumidde. Kuzuli mwogezi waki? Manchester City. Oh. Londa changi pasazo mpejo yagala. Ziteka mu bwenju. Kale. Kozi weisani? Mindful. Andiseo. Tofuka mindless. Oba mind empty. Tugende? Eseo. Oli bulungi? Ovudde kijabwe. Sicho? Eseo. Ani captain wa timu ya Newcastle? Clan Trippier. Mindless ogenze fuka mindful. Jangu substitute. Kabogola no jam. Diamond. Jangu substitute. Sebuli makina. Jamal Lesenes. Batovu muwe mumme. Muwe. Kamuwe. Jamal Lasharos. Omu pronunciation. Yawuka neye Jamal Lasharos. Tugende? Eseo. Njagala ombulire mateo gwenduza asambira club ki? Lyon. Yoni. Mbayo nendala. Jangu substitute. Kabogola no Lazio. Mindful. Andiseo. Togeza kufuka mindless. Mind empty. Kale. Mind empty. Munno mudombero yafunayo obubiri. Kale nze kati kankuyite mind empty mpaka lutayo ekimu. Mind empty. Real Madrid yazanya club kimu semi-finals z'ekikopo ekya FIFA Club World Cup ekya 2022. Al Ittihad. Wani? Al Ittihad. Wani? Al Ittihad. Kyokka mind empty. Mind empty. Al Wahidad. Mind empty. substitute. Mind empty. Yazanya heri hali. Al-Bahal. Kankuwe. Wanga. Mkitegedde abantu amulimu ebigambo ebibatawaanya okupronouncinga. Olulimi olulimu lugaana okusituka. Ye al-ahli, si al-ahali. Okubera nga omusajja ajja kufiira ku muzindaalo. Bamuwa kabonero. Zibatawaanya. Mujja ziiga lwampaka abantu bambi bagira bagenzeeyo mulimba. Ate ya Egypt. Singa tawulizako neggwanga lwolawo Jiwo, ogambye ani? Sikumba. Nakuwadde dda tutya. Empute. Sebo. Tugende. Eseo. Osigazaayo no bibiri ogende mu penalty. Njagala ombuulire. Eseo. Seasons 2 Manchester United zefunye points 7 plus ezikyasembyeyo. Season ya 2021-2022. Otyo. Ne season ya 2018-2019. Mpayo n'endala nkumire eddala bulungi. 2017-2018. Nkumire eddala mpayo n'emu nkumire eddala era mind empty. Kitegeeza nkumye. Kabogola no. Season ya 2022 Otyo. ne 2022. Weebale taata. Weebale. Kojja wabana. Eseo. Njagala ompayo at least emyaka 2 egikyasembyeyo omubadde Commonwealth Games. 2018 ne 2014. 2022 ne 2018. Kyokka mind empty. Bakuwe mind empty.
tekati mudombere nakuyokka tugenze mukanya wagembe kati mudombere ndakwawulira ya anti munanga wadde ayagala afunamu eka mudombere bakuleseeyo bakyali mu kategore owaayi mudombere oyo terina kyattayo nakimu naye alamusinga bingi points nyingi tugenze mukanya njagala oliyinza bulungi njagalako ansa kituufu oba kifu liiki eggwanga erya bungereza premier league okuva mu 1992 tewangulwangako mutendesi ng'ava bweru wa bulaaya kwegamba nga tazaalibwa mu bulaaya kituufu oba kifu bakwewusatu bakumuzindaawo naye ate nzi yakubuza ebyasoose nebyasoose wafunye era tebafunyeewo so gamba tewulinamu mukisa bwana magembe se ojjukiza abantu amanya kusimbule oli stede mpa abatendesi abasipaana bali mu liigi eggwanga erya bungereza kuliko Andoni Irawola, Pep Guardiola. Substitute. Jangu. Magembe Trevor. Mikel Arteta ne Pep Guardiola. Tula wansi. Tewali alonda. Kuliko Mikel Arteta we musipani. Kuliko Andoni Irawola. Oso omuntu asinga obuzibu ali kirabu ya Bonima kuliko Unai Emery ne Pep Guardiola nasabiba nasi babiri ekyokubiri mpa teams ezatuuka mu CAF Champions League final wa kampeni ya 2022-2023 kwaliko Al Ahly ne Wydad Casablanca musatu mposa wagira club kimuganange Manchester United mpa omwaka David Moyes gwe yegattira ku Manchester United busatu omuzanyi wa China Novak Djokovic alina emyaka emeka asatu mwena kyagambe kifu Soda Leonardi alina emyaka 36 kan ekibuzo kino kyakize ekikomya obukomi tukyagenda mu maaso mpakira bw'omusambi Leonardo Bonucci gyasambiramu omupiira mu kaseera kano bakuwe busatu diro yawedde nakulobayidawe we baligoberera tugenze mu kanya ebyebyo ssebo watumubuze n'ebyaba ebyebyo tewali nnyo budde bwakwonoona kanya njagala ansemu kituufu ate gwe okirungi owuliza nnyo radio wuddo ne betakubriefinga nnyo Alex Ferguson yali mutendesi wa Manchester United wabula okuva mu 1992 mu Premier League tiyamalirako wabweru wa bifo bibiri ebisooka gamba either yabeeranga namba emu wa namba 2 mu kampeyini zonna ziyatendeka ku Manchester United kituufu oba kifu bakwebusatu okyali ku radio budde omuntu walijjo muwulukira nga temugyekomeddeko muwulukira nga ate muwuliriza Nantamegwa olunaku olusembayo lwa quarter finals olwe luno lwe tulimu bannantamegwa abana ababinkanya abana bali mu nteekateeka eno abakontanyi bali mu nteekateeka eno okulaba nti bayitawo okgenda mu semifinals ezigenda okubeerawo wiiki eyo ejja Sebulime Akram katanno akadde kakuyiteko otuuse leeti naye nze ne bwoba otuuse leeti nze tebinkwatako mpa amanya g'ekisabo kya ttiimu ya Fulham
Craven Cottage. Bakuwe. Ekibuuzo ekyokubiri. Ani president wa UEFA? Kikuyinze. Jangu substitute. Abambazannyo. Sefu Bulata. Mpachibo. Jangu. Siwadale una. Stephen Stefanov. Tumira kuchibuka. Ngiyazi kye kiri ku mukala. Owakuwa chance nanyinicho ngulimba ye Alexander Seferin. Batanikirako Akram ani yawangula Japanese Grand Prix 2023. Jangu substitute. Several Japanese Grand Prix. Netitemere omuzinda alo okusemberere. Japanese Grand Prix teriko ku kalenda yafunye awo. Nengo kakasa teriko. Substitute. Ngo kakasa teriko ku kalenda. Bana bayifunda kwa italisi hapo. Kakasa teriko. Substitute. Substitute. Jangu substitute. Substitute chagamba. Magembe driver. So tena zanyu. Ogwabawa. Tenda vugibwa. Kalenda eya Grand Prix bachongiya naye tugenda kuwulira ngegenda okuvugibwa Japanese Grand Prix. In fact naza Grand Prix yekomera mukaga mu kalenda. Tata wabana akatebe kamuwomedde. Waliwo omusambi gwe bayita Seko Fofana yazanyira club ki season ewedde. Seko Fofana yali mu Lens. Bakuwe. Ogamba otya oli muwagizi wa club ya Manchester City siwe kiri? nyona amaanyi. Njagala ompera at least mpaba managers abawangulidde Manchester City ebikopo ebya Premier League. Njagala ba managers abo. Roberto Mancini, Manuel Pellegrini, ne Pep Guardiola. Omuzayo oyo Eyagalidde ekyo. yatuweddeyo tugenda mukanya. Dakiika zekyenda ziweddeyo kugende mukanya. Tugenda mukanya. Yes. Akram. Wanyi. Weyagalidde mu kabuuzo ko. Ndabe nga n'okumwenyamwenya. Doza katasa beka chai. So tugende mukanya kano ansa njagalemu kituufu oba si kituufu. Omusambi Andrew Robertson, musambi wa club ya Liverpool, ye musambi alina record mu liigi y'eggwanga erya Bungereza nga defender akyasinze okukola assists ennyingi mu Premier League mu season emu. Kituufu oba kifu? Kifu. Bakuwe. Munne 20 yalina record yeyo. Andrew Robertson. Japanese Grand Prix yakwera nga 24 omwezi ogw'omwenda. So ganange nuwa badajije kalenda. Muba se wina kalenda yusu. Se ogisanguddeko. Jukiza abantu amanya sebo. Siwadale onati. Akajozi baba. Abeka uko mpagire nnyo falizo kimanyi ko oli. Ngwaye n'okusooka okwewagira. Sose kwisamu gali. Kubanga endulu nabaana ajukubeereza obutakuyamba mu kaseera kano. Tusimbudde na kino. Yes. Mpa amannya ga CAF president n'eggwanga mwava. Musepe ava South Africa. Wangi? Musepe ava South Africa. Nasabye mannya sirinnya.
Kababazannyo Patrick Motsepe ava mu South Africa. Tugende mu maaso. Yes. Mpa abatendesi ababiri bokka abali mu liggya eggwanga erya Bungereza nga tebazaalibwa Bulaaya ng'ofunze nga bazaalibwa bweru bwa Bulaaya naye nga batendeka mu Premier League. Mauricio Pochettino. Teka. Aliyo omulala. Yamusebo. Mauricio Pochettino ne Angel Postego. Bakuwekamu. Postego gulava mu ggwanga erya Australia. Bene Pochettino ava mu ggwanga erya Argentina. Bakuwagira. Yes. Nkale damu kino. Mpa Grand Prix ebiri. Sergio Perez. Zawangudde mu 2023. Angolan Grand Prix ne Saudi Arabian Grand Prix. Cham. Kababazannyo kuliko Azerbaijan Grand Prix ne Saudi Arabian Grand Prix. Aha, obadde olinaza ki? Sooka ojja tulabe. Magembe Trevor. Azerbaijan Grand Prix ne Australia. Weereza oli. Weereza n'owa. Ddamu kino. Yes. Njagala ompeeyo sizoni yokka. Pep Guardiola gy'atendese Manchester City mu liggya eggwanga erya Bungereza ne batamalira mu bisatu ebisooka. Sizoni ya 2016-2017. Kikyamu. Magembe Trevor. 2015-2016. Ayita n'abagujja. Guardiola tamalira 18 okufanira yakola omupiira yabali mu kyakusa. Kamu. Ddamu kino. Yes. Mpa kirabo omusambi Nicholas Fukurugu gy'asambiramu omupiira. Simanyi. Agimanyi kajje. Kikyamu. Ne alonda. Magembe Trevor. Yanduka omupiira. Baweddeyo abalonda. Abalonda babeera babiri. Baweddeyo. Fukurugu nga tumuyimba nnyo wa. Ne ku national team y'eggwanga erya Germany yakuba era yali joint top scorer mu Bundesliga campaign eweddeyo n'enkunku bwe baakulembera abateebi yali kuwada Bremen yageze ku Borussia Dortmund bamuguze eggulu. Ate nga tuli ngwala kati tutomanyiko wadde yeyo Fukurugu. Kanya. Tugenze mu Kanya. Waya bakanya ne bakano mpira ne bagunonya le kubula. Njagala nsemu kituufu oba kifu. Omusambi Kylian Mbappe ye musambi akyasinze okubeera omuto okunominatingibwa ku balondo. Bwe njogera okunominatingibwa kitegeeza nti okulondebwa okulowoozebwako kuba yinza okwangula balondo. Yakyasinze okubeera omuto. Kituufu oba kifu? Kituufu. Bakwe busatu. Buweddeyo. Kale Sabrina nga bwagatta akujjukizako bannaffe abatekino center mu kibuga eky'e Masaka genda wali ku kizimbe ekya State View osobola okubeera nga ate ensonga zitambuliza ddala malidadi saana agowena omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio budde okale nogenda weefunira essimu eya tekino ey'ebiruuto byo ojja kuba nga twegifuna ensonga zitambuliza ddala malidadi saana nawali ku Jeffrey Phones
ojja kubeera nga totusangawo ku finals ojja kujja n'emitwalo 14 n'endagamu nti ne line empandise mu mannya go obwefunire essimu eya Tekino ku noti 75 800 mukaaga noti 75 800 00 then nkujukiza bannaffe abo aba Dr. Geoffrey Kagwire ng'ali wamu ne bannasayansi abali ku mutendera gw'ensi yonna bakafuluma okujjanjaba endwadde ezisangibwa mu mibiri gyaffe kale no tubeereeyo n'olumizibwa wamaggwe nga bakafuluma okujjanjaba endwadde weebali okufukafuka oba okufuna obuzibu mu kufuka ze twita sexual health prostate problems olubuto olwesiba high blood pressure ayogera ku sukaali ulcers constipation abalumwa amagumba athema bonna ojja kubeera ng'ate wamma ensonga zitambuza bulungi kale ne tugamba nti tusooka kukebera ate ne tukujjanjaba eddagala lyaffe lya butonde aliva mawanga nga China, Korea, Pakistan ajangu osobola okubeera ng'ate bakujjanjaba ku noti 754 3 mukaaga 4 mukaaga 5 3 noti 754 3 mukaaga 4 mukaaga 5 3 wa noti 788 5 mabu zoto patisi munakayiba abataddewo ekirabo eky'omuwanguzi agenda okuwangula Nantamegwa kale nno abagamba nti jangu basobola okubeera nga tebakufunira emmotoka ey'ebirooto byo empya naye enkozeseeko bajja kubeera nga tebagikuwa bajja kuba nga tebakuwa bajja kufunira ne spare w'emmotoka zonna ennene n'entono ojja kubeera nga ate omufuna butereefu asogendayo wali ku mabu zoto patisi munakayiba osobola okubeera nga ate ensonga ozitambuza bulungi ku noti 7 noti emu 54 75 07 noti 7 noti emu 54 75 07 bajja kuba nga tebakolako bulungi obulamu butambulire eddala malidadi saana bannaffe abavaleke restaurant bagamba nti tawe osobola okubeera nga teweefunira ekyokulya wamaggwe ekisinga ekyemisana ekyeggulo ekyenkya bonna bajja kubeera nga tebakulirako ddala bulungi kale nno gwe kyolina okubeera nga tokola kubira ku manager Audu ku noti 753 67 65 35 noti 753 67 65 35 wa noti 759 82 00 65 ensonga osobola okubeera nga tozitambuza bulungi bannaffe aba Paragon Zone abagamba nti tawe bakuba ebifaananyi bataddewo ebirabo eby'abantu abana abagenda okubeera nga ate abatuuka mu finals kale no gwalina birthday parties livers party abalina emikolo nammwe mutubaaniriza mujje tubakuba ebifaananyi studio yaffe ennungi ensonga zitambuze bulungi noti 753 76 05 92 ate obulamu busobola okuba nga butambula bulungi mu kaseera kano kosa bannaffe abo ba green crop fertilizer kyekigimusa ekyogenda okuteeka mu nnimiro yo wamma ofune value for money so dduuka bunnamiro mu kaseera kano kyefuna ekiteeke mu nnimiro gwedde wali otuloosirike kigenda kubeera nga ate kibaza ebimera obulungi ennyo kigenda kuba nga ate kiteeka obugimu mu ttaka kigenda kuba nga kikuwa value for money kigenda kutta obuwuka bwonna obuli mu ttaka obuli ku bimera ate obugenda okulemesa ekibala kyokukula obulungi ennyo so bw'okozesa green crop fertilizer ekimera tukijja kuba nga tekikula bulungi ensonga zonna ozitambuliza eddala malidadi saana bibannaffe abo aba green crop fertilizer katugende wa Sabrina akatyemule tulaba abayiseewo abeegasse ku bannaabwe abagenze mu semi-finals. Nantamegwa Webyemizannyo bw'ozere vule ku ndowooza gino n'akamuze nnana n'ekyenda mutona akamuze ttaano ya radio budu radio omuntu owa bulijjo abuuza ku gwe nagyekumiddeko mu kaseera kano neekugamba nti munange okola kyama nnyo okubeera nga ate oteekako radio budu radio omuntu owa bulijjo. Nantamegwa Webyemizannyo 2023 era ng'olunaku olwaliro bwetukomekereza quarter finals. Nenga leero mu studio za radio budu tubaddemu ne Magembe Trevor omwogezi wa club ya Manchester City kosa club ya Sports Club Villa tubaddemu ne Kabogo Zanuwa omwogezi wa club ya KSSA ne club ya Manchester United Sebulime Akram omwogezi wa club ya Manchester City okuviirako mu ggwanga erya Bungereza akosa ne Serwadda Leonard omwogezi wa club ya Manchester United akosa club ya KSSA akutte ekifo ekyokunoonako olwaleero ye Magembe Trevor omwogezi wa club ya Manchester City ne club ya Sports Club Villa. Ebibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda byo byagaanidde ddala
ate yazzemu yadde n'ekibuuzo n'ekimu ssaako n'ebyokulonda nabyo n'abyesamba n'agamba n'okunda sijja kulonda bannange era mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda tiyakunganyizaawo yadde n'akabonero n'akamu. We tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga osobola okubeera mu biyita ebya international sports yazzemu ekibuuzo kimu n'afunayo obubonero bwe busatu yalonzeyoko ekibuuzo kimu ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga n'afunawo obubonero buna. Ekya penalty yakiyise bulungi kitegeeza nti olunaku olwaleero akutte ekifo ekyokuna n'obubonero 7. Akutte ekifo ekyokusatu olunaku olwaleero ye Sserwadda Leonard omwagizi wa club ya Manchester United ne club ya KSSA. Bwe tubadde mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda yazzemu ekibuuzo kyabadde kimu n'akuŋŋaanyaawo obubonero 3 yalonzeyoko n'ekibuuzo kimu kitegeeza nti ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda yakuŋŋaanyizaawo obubonero 4. We tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga bambi byo bigaanidde ddala era tafunye wadde n'akabonero n'akamu bw'ati ekyomukisa omulungi nti yalonzeyoko ebibuuzo bye 2 kitegeeza nti ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga n'afunawo obubonero 2. Ekibuuzo ekya penalty n'akiyita bulungi. Wekutte obubonero 4 n'engattako obubonero 2 n'engattako obubonero 3 kitegeeza nti ewamu omugatte afunye obubonero 9 y'ensonga lwaki nti akutte ekifo ekyokusatu olunaku olwaleero. Akutte ekifo ekyokubiri ye Kabogoza Noah omwagizi wa club ya KSSA ne club ya Manchester United. Ebibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero 3. Okulonda kwamuyimiridde bulungi nnyo n'alonda ebibuuzo byabadde 5 kitegeeza nti okwata obubonero 3 bwe yafunye n'ogattako n'obutaano bwe yalonze ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yakuŋŋaanyizaawo obubonero 8. We tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu ebibuuzo bibadde 3 n'afuna obubonero 9 n'alondayoko ebibuuzo bibadde 4 kitegeeza nti ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga yakuŋŋaanyizaawo obubonero 13. Ekibuuzo ekya penalty n'akiyita bulungi. Enkutte obubonero 13 n'engattako obubonero 8 n'engattako n'obubonero 3 ewamu omugatte gwa bubonero 24 n'akwata ekifo ekyokubiri. Akutte ekifo ekisoose olunaku olwaleero ye Ssebulime Akram omwagizi wa club ya Manchester City. Ebibuuzo okuviirako mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ebibuuzo 2 n'afuna obubonero 6 yalonzeyoko n'ebibuuzo 4 kitegeeza nti ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda n'afunawo obubonero 10. We tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu ebibuuzo naye bibadde 3 n'afuna obubonero 9 n'alondayoko ebibuuzo 3 ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga n'akuŋŋaanyawo obubonero 12. Ekya penalty naye yeeriisizza nkuuli yakizzeemu bulungi nnyo. Wenkutte obubonero 10 bwe yafunye mu bibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda n'engattako obubonero 12 bwe yafunye mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga n'engattako n'obusatu obwa penalty ewamu omugatte gwa bubonero 25. Abayiseewo ogenda ku mutendera oguddako oba abeesoza semi-finals ye mwana mulenzi gwe bayita Kabogoza Noah omwagizi wa club ya KSSA ne club ya Manchester United akutte ekifo ekyokubiri olunaku olwaleero n'obubonero 24 akosa Ssebulime Akram akulembedde olunaku olwaleero omwagizi wa club ya Manchester City akuŋŋaanyizza obubonero bubadde 25. Kale abavuddemu ebigambo Sserwadda bigambo nga 2-3 ndowooza kantumireko ntumirako Faizo Martin nemisi kwaliha nendo Faizo koza omulimu omwaka za sports kuba muntu wa buzannyo nabadda Rosemary Salalo Jazi mutumidde Kazibwe George William yeita Klopp naye nga talinamu ne Rubega Wile Kabyanza tumirako n'abawagizi bange bonna owokubiri Amanya nze Magebe Trevor. Kyesooka okwebaza radio obudde okututeerawo omukisa guno naddala nze ngaza emiti emitu nakatandika kansubire nti abadde omwaka ogujja bakyandiba kigabe ngenda mu UNEB
sinza okuduma data wange omuzadde wange naye nga ntumirako muganda wange lubeera gift yali saidi z'ekampala mama wange nayiga rose tata wange magende byaviira kansubire nja kukola bulungi sinza abataze ino si balaza nti n'atazimba atuula kale embeera bwetu betambula ku lwabannange bonna bwe tukoze nabo semi finals za wiiki eyo ejja nga bwe zigenda okubira